ayagala kwefuula wakabi naffe tujja mukakasa ekyo nkikubuulidde kiwedde nakuyiwinga natakudda namu nagalema okulipulayinga kati alwane entalo ze bw'aba wakabi nnyo tukkiriza abeere wakabi alwane entalo ze fatuleke. Mbalamusizaako balabe ba Final Channel mwebale kugoberera channel eno yakabi nnyo eggulire lyetwa It is the Final Channel, and alongside SPV Graphics. Eddie Kenzo olunaku olwaleero avuddeyo n'alaga lwaki takolagana na Bobi Wine. Emabegako wonna Eddie Kenzo azze akola zi interview ng'abuzaabuza abantu agamba nze siri mu byabufuzi siri mu byabuki n'akatambi kano kalaga nti obukyayi bwa Eddie Kenzo tebulina ku nsonga ya people power. Obukyayi bwe buli ku Bobi Wine ng'omuntu. Kati awo abayimbi we bakolera ensobi. Eddie Kenzo ono annyonnyodde lwaki ensonga ye eringa ya peace for all. Kasooke nkuwe. Ebyobufuzi bye bino. Omuntu okukeera enkya n'agamba mulonde gundi ono otajja tukolera bino bijja kuba bwe biti oyo aba ali mu byabufuzi. Nze ndi muyimbi ajja ssente mu buli wantu nkoze ebivulu buli wamu. Sente zennyina nzijje mu bantu ab'enjawulo tribes ez'enjawulo nze gavumenti si yembeezezzaawo. Kakati ebyekiro ebya gavumenti byekola it's none of my business. Campaign is opposition ezeekola okugenda mu buyinza it's none of my business. Where is my business? Nze buluwe bankubira essimu ne bambuuza ekibuuzo nyina kukiddamu nga bwe nyina kukiddamu. Wabula sikiddamu ng'omunnabyabufuzi okukwesyoninga gavumenti nti lwaki abantu abo bwe bali awo kisoboka but when and how owulira. Naye nze ng'omuntu ndiwo okupromotinga bwa Sseruganda kubanga obwa Sseruganda ye position mwendi omuyimbi ayimbira buli muntu. Sisobola kwogera kintu kyonna kyabula mu bantu. Naye Honorable Kyagulanyi ye yasalawo yefuula ekipiriya. Owulira ffe bayimbi banna ab'amaanyi ayagala kutukakasa. Wano recently wadde Kamiliyoni yeefuulafuula Kamiliyoni yeekola biki wala biki yamukoze. Owulira najja okwegatta ku people power mu mirembe yeewaddeyo n'agana omwendosinga ate nayendosinga bakabakko. What does that mean? Nesawa ya leo tannamwogerako. Bye yankola biri bye nagamba byennyini byali mukola noono. Owulira ffe atulaga mbu wakabi ffe tumwetaaga natwetaaga ate wadde eri ng'agira ati okitegera bwoza ffe tuli basiru. Namusindikidde voice note nze kennyini ne mugamba munnange nno twandikwataganidde wamu ne tukola ebintu bino kuba nsikuyinaako buzibu. Naye abawagizi mwakola meeting ne mugamba nti banfrustrating. Eyo meeting mwalimu abantu bange ne baŋŋamba ne mugamba meeting yaliwo naye akimanyi voice note yagiwuliriza yaganya ogiddamu. Kati omuntu bw'otyo bw'oyinza okukolagana naye oyinza okukolagana naye lwaki ffe tubeera abasiru ye n'abeera omugezi. Musooke mwogereko ne Bobi Wine mumugambe tatuyisaamu maaso ayagala tumuyambe mu kampeyini ye naye kyefe atusuule gavumenti etunyige ng'ali eri aseka. Bw'aba yagala tumuyamba gye tukwataganire wamu anti kankubuuzi wali oyagala tukole ki? Ensonga ze za pulezidenti nze nakeera enkya ne bamukwata n'ennyimba bbiri nayimba biwobe n'ennyimba volongoto nga mulwanirira yakayimba mmeka zinwanirira. Bwe nabadde egundi yampeereza yadde emitwalo ebiri ezingulira emmere yazimpeereza tobamulowooza ffe tuli basiru. Sisobola kugenda kukwatagana na Bobi Wine nga ye tandaba mu value. Ssebo nange ndi Eddie Kenzo. Owulira nyina abawagizi bange enkoleredde erinnya lyange ndibonaabonedde. Bw'aba amanyi nsobola okugatta ettoffaali ku kintu kye abeere omuntu omukakamu amalala gaaki. Nze ojja siri pretend omusajja oyo yanyiizizza nze yanyiizizza. Ali mu kwefuula mugezi bw'ati. Nanti labayo Bobi Wine ebbanga lyonna nze abadde muntu wange. Nga bw'aba alina kyayagala mwesizeewo akiŋŋamba. Nayimba ennyimba ezinyigiriza gavumenti nga si yandagidde. Okitegeera? Teyandagirako nti genda oziyimbe. Nze nakwatibwako nenyina nenziyimba siri musanyufu. Ne zimuyamba. Ali tulina kiyinza okukola nga liida yeefudde wakabi. Twandibadde tusobola okikola nga tulina eddoboozi eryawamu. Naye kakati bayagala tulaga mu tuli bafala ye mugezi
bwagireti bwakukuta enayogera naawe mu inbox enagenda eri enate kati Bebe Cool kubadde ye mukulu muwagizi w'ebyalo ate Bebe Cool is a politician lwansonga politics ali mu family kyamumusaayi owulira Bobi Wine is a Bebe Cool is a politician family yonna yabyabufuzi kubira mbajjajjaabe owulira tolina bwomumenya ate yasalawo okuwagira Museveni ekyo si kibi naye kisinga obukulu kyandibadde bwe kiti nti ffe abaana baggeto tunyigirizibwa era ennaku yaffe tukimanyi Mpuna nze ebintu byonna byenkoze nga nyigiriza gavumenti eno si mwe mwandagira ekyo kinkakatako kubanza nyina ennaku yange naye ate bwe munaddawo okundagambwe muli bakabizi endi musiri wallahi am not stupid nja kuwagira Museveni ate nja kuyiwawo omubiri ate nja kubalemesa bwanyakagane nze Bobi Wine kankule kujjaze ndi munyiivu Bobi Wine taŋŋambanga kukola bintu byenkola essaawa ya leero n'omukubi n'omusinzikira message n'omuka muganda wange nti waliwo ekikyamu kigenda mu maaso naye tusooke tukijje mu ddiiro nakuyiwinga natakudda namu naagala n'okulipulayinga kati alwane entalo ze bw'aba wakabi nnyo tukkiriza abeere wakabi alwane entalo ze fe atuleke bw'oba tosobola kudiiringa nange ng'ondaba ng'akanake ondaba nga talina amakulu genda alwaneeka alwaneeka ja fe twanyigirizibwa dda gavumenti ene tunyigiriza ebbanga lyonna gyetugikumira oba simba Uganda ndeke kasita nja kuyimba eggine oba banayagala bampangira olugwenfe manye nti nvuddewo naye nze saagala kamomiro nze ndi Edikenzo nze nekoledde erinnya lyange teryannyambyeko owulira Bobi Wine muwanyewanye muburandinze njogedde nga bwe yannyamba nze Bobi Wine tanyambangako n'ebyo byonna bye njogera mbadde nga mbyogera kumubimbisa asobole okufuna erinnya eddene naye yali anyambe ensobi eri wano yeeraga okitegeera yeefuula mbu ate ye wakali nnyo ffe taagala kwogera naffe simanyi oba ayagala tukole tutya bw'aba asobola okuwa obudde kabako n'abuwaganaga nti gwe bakyakoze kamiliyoni n'agaana okwenda osinga kamiliyoni essaawa ya leero genda okebere ku posti edi wulira genda okebere ku posti edi mutwe Mayinja bwe yavudde wa Bobi Wine edi mutwe yakutte ekifaananyi ky'amayinja nga beetunuulidde ne Bobi n'agamba oba yayogedde kyawo nga kya busosozi naye mazima ddala Mayinja bw'aba avudde eri nayambala enkofiira ya leeri tekirina kyetwongera ku people power ate omuntu atuula ne Bobi Wine mu mmotoka bw'aba ayogedde ekintu kitegeeza Bobi yasosodde ffe tetuli baana bato eyo screenshot kanjikuwendeze naawe otunuulire ekifaananyi kino mbuulire oba Mayinja akola ensobi yagikola onfuna naye tosobola kuŋŋamba nti ate avuddeyo asse nti ate mwe mumukakkaneko ate mutandike okumukolamu enkwe owulira ekintu kyonna edi mutwe kyaba postinze Bobi Wine aba akiri emabega wuuyo wuuyo mbu eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba naawe mpa olugero olulwo kitegeeza ki nga gwotule mummotoka ne Bobi Wine kiki ekifaananyi what does that mean Bobi Wine ayagala aleke nga abayimbi bonna abanene abasaanyizaawo abeere sipiria fe ayagala kuleka nga atunafuyiza oza tuli basiru tetumulaba abantu bazze bakwegatteko ate gwe oli mu bbali amunkwe Bobi Wine bw'aba asazewo abeere liida mujja ng'abe liida owulira liida taba bw'atyo liida taba munnankwe liida teyeegulumiza liida yateeka ku ttaka nayogera n'abantu abadde aba abaana Mayinja zze yeewadde yayambadde enkofiira yo akwenda osinze gwe n'otandika omukuba Bobi Wine yennyini yakwata naye ndoosinga abasajja Balatifu Sebagala owulira Balatifu Sebagala balagala gadda Bobi Wine oyo empisa ebi mu kalulu akaguko aka MP baagaana omuyambako owulira naye ffe abamuyamba ate ayagala kutukyaya abantu yagaana okuyamba Bobi Wine olwali lubakulembeza fe abamuyamba okumuleeta mu buyinza ate atulinyirako ebigere Bobi Wine bw'aba ayagala kwefuula wakabi naffe tujja mukakasa ekyo nkifubuulidde kiwedde ekirungi nti Kenzo yavuddeyo n'ayogera omutima gwe ye ali mu mpaka zaani asinga okuyimba mu Uganda ekyo nno nakyo kirungi kitulaze nti gwe oli muyimbi era competition yo ya buyimbi ke kantu kali ke nakoze ne ngamba Kenzo ebyobufuzi wandibirese sigala mu byokuyimba Kenzo okutte fulaga y'eggwanga lino
tukwebaza. Uganda olina kwogitadde, that is your credit, tugikuwa. Mu bya internet Kenzo olina achievement yokoze, tugikuwa. Mu bya politics nze ndowooza tonnabitegeera bulungi, bireke. Teri munnayuganda agenda kukola mirimu gyonna. When it comes to internet, music, ebyo byonna Kenzo tubikuwa, tukwebaza. Waggula abannayuganda amaaso, ekyo kyo kituufu, wakikola. Ebyobufuzi okudaalira abantu n'okugamba nti ogenda kulemesa, nze ndowooza ebyobufuzi wandibirese. Sijja kwongerawo nnyo wano, siyomba na Kenzo, nkuwa reasoning gyenfunye nga nze omuntu awulidde kakoolo kano, because nange bino mbadde sibisuubira mu Kenzo, mbadde sibisuubira. Naye Kenzo waba watu bwe yasazeewo okukola, ndowooza ye. Ate nze nzikiriza nti democracy kitegeeza endowooza, ideology ezaawukana. So it is very good okubeera ng'olina ideology yo nga ndala nnyo ku y'omulala. That is what we call democracy. Eddie Kenzo, tobeeraawo nti nno owaalirira. Bobi Wine akantu kano kaakola n'asirika, kasita oyogera ng'alaba ensonga temuliimu makulu. Bobi Wine takuddamu, yagamba ensonga ezitaliimu makulu temuziwa nnyo makulu. Kati Bobi Wine wabalabye message yo n'atakuddamu, kitegeeza bye wawadde oyogera temuli nnyo makulu. Kati ensonga ezo teyaziwadde makulu. It is the final channel, Zanera said SPV Graphics. I'm out. At least Zanero agezaako n'atulagirira ekyo kyennyini ekiri mu ggulire obutafaanaganako ne channels endala eziriwo. So n'olwekyo nze mbakubiriza nga mbagamba, tell a friend to tell a friend. Gamba muno agamba omulala basubscribing wano. Eggulire we lisibuka tunyumirwe, waliyo entertainment, waliyo sports, waliyo politics, ate awo akazanyo wekanyumirwa. Wano walikiriya nnyo. Nkonako ku bakyali bange wano benkola nabo Doha, Qatar, n'abo ab'e Uganda geza nga James lya Kawempe, mwena sister wange Rehema omulungi, nkubuzaako nnyo, kimanyi olaba wano. Maama omulungi, kulamusizaako, kansuubire muli bulungi ewaka. Banange musubscribing, tugende mu maaso n'amawulire. Mbagala nnyo, mbakubiriza mukole, tukole tuve mu by'okutuula. Obuvubuka bannange tewali kaseera kalala ke kano, eno y'essaawa yaffe. Bw'otakola kati teri kaseera kalala, olina okupambana akaseera kano okufuna ekyo kyogenda okuyimirirako, kyogenda okutandikirako enkya. Mbagala nnyo, subscribe, twetaaga okuweza 10,000